Erinnya Mulondo Ivan Munnabuyukwe analyst 001 mu lunaku olwaleero ndina omwana Soda Nyaffe Buyukwe okukubira ttooki mu musango gwa Honorable Sserubula Stephen Lugazi Municipality ng'omwami ono yaddukira mu kkooti awakanya ebyava mu kulonda. Tulaba omwami Ssenteza Honorable Ssenteza eyali obwannamunigina ku ba independent nga gwe baalangirira ng'omuwanguzi. Ssebo Munnabuyukwe amawulire ago gamanyiiko. Weewaawo nkwaniriza ggwe wenna atwegesa ebirozo ne nkwebaza emirimu emirungi gy'otusaako engalo. Mukwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga mukola omulimu gwa ttendo. Bw'otulaba ku TikTok manya vidiyo empanvu, ku YouTube kweri. Abatulaba ku YouTube mukola nnyo kyamaanyi. Abo abatono abakyatulaba ku YouTube, thank you so much. Ngenda kusaba naawe ogende ku YouTube otulabe. Programu zaffe zino zigenda beera nga wentakera. Tubeera ne muganda waffe Focus Media nga yakutte kamera. Ate kati tukituuka ku nsonga y'emikolo, gwe buli kika kya mukolo gw'olowoozaako. Kwanjula mbaga. Buli kika kya mukolo nga weetaaga coverage. Bw'oba tolina nnamba ya Focus nkubira. Njikuwe embeera etambule bulungi. Ate n'abayimbi baffe Ligi Words naye abeera gwe kasola sitole bwe ziti omanya bonna emabega ttiimu ebeekoze eki. Ebejjudde. Twala omukisa guno okuyozaayoza aba ttiimu Honorable Richard Ssenteza olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 basiibye babinuka Masejjere oluvannyuma lw'omulamuzi omukyala amanyikiddwa nga Nsenge. Erinnya erisooka baliri linnya ki? Kamalo linoonya ani n'omukyala abadde mu musango eyagutandikako juuzi bamuyita ani? Nzijukiza gwatira okwefulukutamu ebyo ekisirusiru. Erinnya lye bamuyita Roseline Nsenge bw'adismissinze petition ya Honorable Sserubula musomesa Kinala. So abawagizi ba Honorable Richard Ssenteza mbayozaayoza Ssaalongodo. Ate oyo gw'olaba edda alina erinnya lye yaggyako liri confusing abamu bamuyita Ssenkaaba nino erinnya yagenda mu gazeeti n'amateeka n'alikyusa. So tubayozaayoza okuba nga mutuuse ku buwanguzi. Mukama Katonda bw'amuyamba ne bitambula bulungi ku sayidi ye era tumwagaliza obuki obukulembeze obulungi akulembere bannalugazi munnange. Tomanyi oluyimba lunaakyuka. Ataze nnoonya mulimu. Teyaze nnoonya mulimu. Ekyo ndi sure ne bannalugazi bakimanyi nti Honorable kuba akoze statement olwaleero ebadde egamba bw'abadde basimbula ku ttukutuku. Omanyi bamutambuliza leero ku ttukutuku mu kibuga Lugazi. N'angamba bano abasajja basaaga. Ne mugamba ate Honorable basaaga batya? Otwala otya omulooya mu kkooti? Otwala otya looya mu kkooti? Abiriza atwala mukulembeze wa ggwanga. Kiringa gamba nti otwale embizzi zimanyi oba mu bisooto obanga agitutte otwale ekibaata mu gadiba. Statement yagikoze ng'agezaako okulaga nti eri buzannyo bwe. Omututte waka omujja ate mu kibira. Agambye otwala otya mu kkooti. Ate kituufu kozi olunaku omulamuzi yasooka obbayita neetegereza Honorable Ssenteza ng'alina ku sayidi ye kuliko ba lawyers baalinga 7 abatudde nga kuliko aba Electoral Commission n'ababenga omuntu. Naye nga waatudde bw'ati atuuka ekiseera n'abaako magezi nti kati ako mukagatte bwe muti nga kiringa obeera ne kamera nga Focus ng'akutadde wano mu kamera aba alewereraga kati kamera yongera kwa ISOs yongera ka resolution kati ne Ssenteza ng'amanyi n'obakuba obwama n'agamba kakati awo mulina n'abalagirira omumukutte entegetege zimufambye. So baamututte mu kazannyo kaasinga okukola ki? Okutegeera. Nduza tugende ku nsonga yennyini esinga obobba bani? Bannalugazi ne Bannabuyukwe bonna okutwaliza awamu. Oyinamu ku mateeka? Ssemateeka w'eggwanga. Oyinamu ku mateeka osooka obawe sayidi y'amateeka then nze nkubuulira ekiri ku ground okusinziira ebbanga lyemmaze nga studyinga case eno okuva ng'ennaku z'omwezi zaali oba 10 twalonda nga 15 January. Lwali Lwakuna. Ali Lwakuna. Ne wayitawo ennaku Lwakutaano, Lwamukaaga, Sunday, Monday ennaku 4 Sserubula n'alyoka afayiringa application ngate musooka baye ku ludda lw'amateeka awo na petitioninga nga bwe bamubya akalulu naye Ssemateeka nga walambika ku by'okulonda article esooka section ey'okuna ekugamba Bannayuganda bonna
bakkirizibwa okulonda okuba okwetaba mu kulonda okuli free and fair ng'okwa Uganda. Sijja kyongerako okuli free and fair ate nga kuli regular kuba singa kuba free and fair abamu tebandidukidde mu makooti kitegeeza abaawo obutaagenze buki bulungi oli n'afunamu okwemulugunya okwo n'adduka emisinde. Bwe bawandiika ku kisenge nti no smoking bwenojja n'osoma n'osimokinga tekitegeeza nti kino ekigambo kikyamu wabula gwakisomye gwaba yakoze eki. So bwe bagamba akalulu ka Uganda kali free and fair tekitegeeza nti abaddukidde mu kkooti bo baba tebafiirinze that fairness bo ate ga fairness eyawulo baba tebagifiirinze gyogiwa. So kati ka article number 1 section eyokumeka eyokuna article ya 5 ku mateeka agafuga ebyokulonda wano mu ggwanga eragira oba ewa ebbeetu eri omuntu oyo aweza emyaka 18 okudda waggulu okwetaba mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya. Era bonna bagenda ne balonda batuukiriza aka article ako. Twalonda ng'ennaku z'omwezi 15 pulezidenti ba direct MPs ne woman MP continue enda maaso. Article y'enkaaga mu emu musemateeka akulembera ebyo eggwanga lino kakulambika bulungi kano ka article ak'enkaaga mu emu section esooka ekugamba that the elections must be free, fair and regular like that one of Uganda. Kitegeeza mumala okulonda ekisanja bwe kiggwako bannayuganda bajja kubanga balonda obukulembeze bwabwe abo be baagala okubakulembera nga bwe twalonda buli omu besuubira walonda era gwe baalangirira yaba yakola ki yaba yawangula newankubadde mubaamu abadduka emisiri adduka ezembwa binnawankubadde waliwo bibyo ebyo byange si bibyo ate si byanyaffe buyo nga si byanyaffe si bya mukutu bya analyst 001 teba feeling that fairness mpulira mu ggwanga lyabwe notinga kyogera kye notinga wano article y'enkaaga mu 8 n'egamba etya it requires voting to be secret ballot proper counting at polling stations and transparent declaration of results. Nga bw'otiikinze ku ballot paper nga akaluluko kakyama wiringire gwe kyoze n'otiikinga ekikuli ku mutima ne bakabala bulungi nga bw'okalonze era ne balangirira ebivudde mu kulonda mu butuufu bwabyo. Mu bufunze gundi eyagenda mu maaso activity from 14th up to 4th yali mu mateeka obuteetoola nnyo era ng'ekakata ku buli muki buli Munnayuganda ali waggulu w'emyaka kuva 18 kudda waggulu right yali alina okwetaba mu biri awo wakatikati awo. Okulonda bwe kuggwanga ennaku z'omwezi 14 tufubutuka mu constituencies tugenda ku ttale waati ku zitale centers ttale center ey'ebuyuku eri mu tawuni waggulu ku kizimbe kyo nakyo bayidawo kikaayanirwa waliwo omwami bamuyita Kyagulanyi ekizimbe ekyo kya ttale center nakyo Kyagulanyi yagamba ekizimbe kike si Kyagulanyi owammwe wabula Kyagulanyi siwo naye Kyagulanyi kigambibwa mbu era nja kumuleeta neno tujja kula olunaku tugende focus agamba Giso yamubbako ekizimbe kye ekizimbe kyolaba ekiriko electoral commission so tetujja kugendayo bitumanyi bingi olusi twesalako bwesazi kati omwami oyo omumanyi nno returning officer wa district Moses ani Kagona asayo Moses Kagona igundi liruda omanyize buli kimu mbeera nakyo temulina muyinza kuntwala ne muŋŋamba nti tukajjeeko bamuyita Kagona Moses if I'm not mistaken. Omanyi asalawo Kagona Moses alangirira omuwanguzi nga ye Honorable Richard Senteza namala nasayiningako mukono teri baidano tukatereeze bannabuyukwe ne bannayuganda mwenna mulina omuze okugamba nti oli bamuwangudde bwe bamaze omuwangula naye n'asayininga nakkiriza nti akoze eki awanguddwa teri candidate wasayininga ku declaration form kijje wano kuki kunyaffe buyukwe asayininga yekka ye returning officer era signature ne bwetegereza kuliko etya tekuli signature ya candidate yonna
nemo mugamba candidate baganye okufuluma nga baganye signinga nga tebalina gye babatwala ne mugamba nogamba mbu luli yakkiriza ate n'asayininga kati ate yeefuula teri candidate asayininga ku declaration form eri final ng'ogyeko returning office yekka nezine zo DDR form candidate si asayiningako agent we yagisayiningako n'eryoka ekola ki n'eryoka egenda so candidate tasayiningako ekyo tukitereezezza kati balangirira nga mukulu Ssenteza afunye obululu 1,914 akutte ekyokubiri Honorable Sserubuula ng'alina obululu 1,408 enjawulo ndowooza ogira bulinga mu bina tebuweza na bitano kitegeeza zibanga polling station ngezi biri kwemu eriko abalonzi so n'ataba muki naye initially kati nkubulira embeera yali ku ttale center yennyini bwe bamala okulangirira eyakwata ekyokubiri okusinziira ku declaration form yatambula n'ava ku ttale center n'akola ki n'agenda eyakwata ekyokusatu Honorable Isaac Mulindwa Sozi n'asigalawo ow'ekibiina ki owa NRM yafuna obululu tebiswaza yafuna obululu 945 nga ki ekimulemeza ku ttale simanyi nga namba 2 agenze simanyi kati bwasigala ku ttale center bano Bakiza Godfrey yafuna 185 Zakaria 158 Kizito Ivan 136 kati Sserubuula kasotambula nova ku ttale center after that by all means ndowooza bano bajja ekintu nti abakkiriza oba okkiriziganyiza n'ebivudde mu kulonda oba okakasiza nti okulondako kubadde kwa mazima noba tokkiriziganyiza kwa mazima n'abwenkanya naye n'ogamba nti nkoze eki mpanisa bansinze regardless mu mbeera ki nenzikiriza ngenze Sserubuula n'ava ku ki ku ttale center immediately nga yakavulugambo ne lutandika okutambula nti Sserubuula atunze bamuwadde sente nti atunze obuwanguzi bwe abuguzizzaani Honorable Ssenteza amawulire nti ogamanyi agaba na Uganda ebifu n'ebituufu batandikirawo okukola kikuvuga olugambo lutambula osinga amazima ne bitambula mu lugazi nti Sserubuula akoze eki yatunze obuwanguzi naye nga on a serious note bw'otunulira manyini ntono bululunga bina kitegeeza omuntu aba ataddewo competition eriki serious kati munnange Sserubuula batandika okugamba nti yalidde naye kati bannayuganda nammwe kansooke mbabuuzeemuko nga tetunnabagenderanga ku bigambo omaze okuwangula ffenna tukolera genda mu parliament mpangudde kati oba ogenda kungula nga kyekyo kyompa ekyamaanyi ekiyinza okunnemesa ogenda muki mu parliament obwedde obuwanguzi bwe tulwanirira bulina kati ate ojja omubribing ate ng'enguzi tekkirizibwa era omukulembeze w'eggwanga agirwanyisa nnyo afaako nnyo tetukirwanako nnyo kakati nawe bagamba mukwano gwange mbu naye yalya n'abatanzi simanyi era bibaamu ate bano abakulembeze baayiga that blackmail kati munaye bitandika otambula era abalonzi bale bamanyi yali omukyala yali alina obuwanguzi bwe mbu ne bamuwa n'alya status kati kankubulire status omusango gwa Nabatanzi gwakayingizaamu Nabatanzi bw'aba waakuloopa likawunti gye bawa zineene ennaku ne likawunti yaweddeko tekyali muntu asobola ku petitioning teekayo petition ye eya likawunti bakukkiriza okuteekayo omusango ennaku 7 after declaration eza Nabatanzi zamuweddeko ennaku 7 ate bagamba nti yalya ate Nabatanzi yetagamba nti yetasaba likawunti yayagala ki buwanguzi bwe kitegeeza oyo alina okugenda mu kooti after gazette n'ekirala nga ssemateeka bw'alambika nti singa baba bakubbye okomplaininga nti bakubbye akaluluko ku bwa president oddukira mu Supreme Court tuli ku MP oddukira ku High Court kati ate ne Nabatanzi local government genda ku Chief Magistrates Court nga munnaffe Kiddugavu w'ennajja ate ne Nabatanzi ku Chief Magistrates Court okugenda mu kooti alina okusooka alinde Honorable Nana Mutasingwa agende mu kyapa kya gavumenti ng'omubaka parliament waaki owa Buyuke 2026-2031 kati awatandika oluwere nemba naye alina okuba n'obujulizi obulaga nti ki
era bulina kuba ye mugumu nnyo naye anti kati n'obujulizi bwe bagenda nyiga kambiveeko ebyo kati Sserubula bw'awulira olugambo olwo nti yatunze obuwanguzi bwe bwe nategeredde nti Sserubula akyagala okwesimbawo erugazi kuba kati kyali okukola agezaako kubongoosa linnya lye against that blackmail okitegeera kuba omusajja bw'akikuteekako bw'oddira mu 231 okwesimbawo abalonzi bagamba twakuwa tunakuwa ojja kutunda kuba ne luli wakola ki kati erinnya alitereezezza kati Sserubula by all means ye yakoze eki yakiivinze okuddukira mu kooti anti ogamba wangula kakati njagala olaga ensi nze gwe wagula ate nkututte mu kooti nkusaba likawunti kati munnange ate betuwulidde box gye baasangamu nga nsumulule terikusiiru kimateeka alambika atya kweye box etaliiko siiru olunaku olwasooka ogenda mu kooti jjukira kooti eweebwa ennaku eza omulamuzi aweebwa ennaku after 7 days ye n'aweebwayo ennya wakati weeza ennaku ennya waalina okuwa ensala ye byonna byali biyiseeko naye ne batuwa obuwaayiro musomaino yali wiikendi mwalimu wiikendi kati omulamuzi n'atwala olunaku lulambe olwokutaano nga tatuwadde ensala ye kuva ssaawa 4 paka ssaawa 12 ez'akawungeezi ne batugamba before Sunday tujja kuba tutegedde ekiki ekituufu ensala yafulumye lwa Sunday kati katereeze bannabuyukwe ne bannalugazi ekibaddewo olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 tebadde likawunti ebadde ki era buli munnabuyukwe ne buli nalugazi bonna baasuze beesunga ki likawunti tebadde likawunti okusinziira ku nsala y'omulamuzi gye nafunako kopi peegi ziri 9 ewe mbikuwa naye tosobola bisoma birimu obusawo bungi obwaloya bungi kyenasinga okukwatamu omulamuzi yabagamba I accordingly eno gye bayita court decision bino byonna byakwemoola bye boogedde nagamba I accordingly allow the application subject to first inspection of the ballot boxes tebadde likawunti babadde bagenze to inspect the ballot boxes okulaba ballot box ziri zakwatwako was the ballot paper and the ballot box generally sealed oba nedda tutuuse eri ezisooso bikulu ezawaggulu ng'amakumi aga tezirina siiru va ku Uganda dda ku kirala amakumi aga naye ng'etteeka lyo ligenda etteeka ne bwebeera egi application ebeera dismissed eyali kawunti kuba kati awo obuluba bukwa ne zibadde box amakumi aga nga zonna tezirina siiru olabye ku bokisi zonna nga teziraga tezirina siiru ne mmanyirawo nti kalinga ke Masaka kabadde nga kaweddemu naye ate eby'e Masaka byanjawulo basanze box emu nga nkwateko mulamuzi n'akyuse akawaayiro awo ne baddemu ne bakola likawunti era twogera bakola likawunti nga box eyo teriiko era twogedde bino mulino gijjako babale twogera bino ng'owulira nga Justin Nammeere yeumani MP Masaka nize neebuuza box eyo yagiddwako neebuuza ne babalazira era n'asigaza obuwanguzi bulungi nnyo yakubidde wala nnyo neebuuza luli ekitaaliwo kibuuzibwe bwaliwa neebuuza ekibuuzo kyange ani ayinza okiddamu the electoral commission bw'eba yeri responsible kwezo boxes era yezisiiringa era ezisiiringa bulungi nti zino tuzisiirinze for security purpose nti in case waliwo atali mu mativu n'ebivudde mu kulonda tujja kukola likawunti eragiddwa kusemateeka mu kooti tulabe ani yawangula naye neebuuza nti kooti bw'ebeera yeri mandated okuprovidinga security eri box ani ajjanga siiru ezo ku box ate ng'era electoral commission terina nnyo buvunaanyizibwa kukola kusalawo kukyusa results ezo ku bwayo. The question is ani ajja kuba yezikuuma era emanyi n'omugaso lwaki erina ozikuuma ekibuuzo kiri nti ani ajjanga siiru ezo ku box nange kyembuuza je bwe ziva kuba kati bwenkuwa essimu yange negamba ginterekere nenzira nga teyina cover ani abeera responsible okumbulira cover nze gwe wagiwadde ogitereka tewaliwo tteeka lisobola pressurizing abantu bano tubuuliranga okulagajjalira obuvunaanyizibwa bwabwe nange ku kibuuzo wengatiddeko ekibuuzo kituufu bannayuganda tulina free and fair elections tugirina according to ssemateeka bw'alambika naye nze ekibuuzo kyange okubanga kikoma mu bitabo nga waliwo ati mu nkola wekitakole nze ndi mu bitabo ekibuuzo kyange kiri nti ani
anti ebiri mu kitabo who is responsible of removing those series ku security ya boxes yali electoral commission ani azijjako then bwe zivaako tewali asobola kuansalinga atwalireko mu mbuga y'amateeka ali answerable why the series were found nga kulike ani ayingira kuba kati room eri kuba tampered boxes a sign of irregularity nti mulimu either mulimu declaration mulimu either wayongeddwamu oba wajiddwamu kati kibuzo kirindi era nga box eyo singa eba esangiddwamu ejjibwako naye ani aba yagyeko ani zibadde box amakumi aga era there is no one who is supposed to answer for that. Honorable Serubula akanyiza babuuza nti nze njagala munkakase ani yagyeko si no before that agambye munkakase box amakumi abiri zetwabe zibadde ku top nkakasa nti zerugazi koze room eberamu box ezerugazi Buiko South n'enjero municipality nezaawonna era ofuna bukakafu nti eziri wansi zo sinsaano kulenga already ensanze kabiri wako anti kasiirwa okasaba kasiiringako tebadde agakebera nti oba ensaano kuba sinsaano kule kasaba sanga tekuli ki nga bolaba n'ab'omusolo bwe bajja ne bateekako kasiira bwe katabaako kitegeeza kuliko ekyagenze mu ki baani abasala ate ekyagenze mu bukyamu si mu butuufu so omulamuzi n'amala of course abadde alina okudismissing application n'amugamba naye mpuliddeko Honorable Serubula ne lawyer we leero abaddewo omu nga bagamba bagenda kwekubira endulu mu high court sije babadde kati high court weberemereddwa MP bagenda ku mu high court kati then bwe bagendayo balina gendayo after ng'omukulu amaze okgenda muki nga atandise n'owere nga bamaze omugazeetinga naye just imagine wano badde ogobagana naye nawere tannafuna bukulu abadde akabira mubikire kati ate amukutukidde mu ngalo nze kyemmanyi if I was Honorable Serubula wano wenkoma togwamu maanyi nkoma wano kubanga olwedde obwanguzi mbufunye bwema nkujja erugazi kuba kooti etula lugazi neetulako naawe mu electoral commission kitegeeza ntekinze step tagwamu maanyi ogugwagukoze alongooseza erinnya ate namwe abawagizi mutegeere abawagizi fe abakozesa abakulembeze baffe ensobi senga tetwatambuza bigambo nti yalya senga Serubula ateekateekana kuddayo ku ssomero lyekwesomesa oba olina okudda okakasa public kubeba yakuteekamu obwesiga obwo omanyi abakulembeze abasinga kumpi buli mukulembeze abeerawo lw'abantu olina okujja okakasiza eddala abantu nti kituufu tompaayiriza oba bye muwulira bituufu tosobola gamba nti omusajja yalidde ekyo nange nalabye nga si kirungi n'abatambuza nga omukyala waffe bwe yalya katulinde kati kambabuuze n'ekibuuzo ekirala kana akabuuzo era nja kasalamu katereyo aba TikTok mbuuza abawagizi ba Honorable Nabatanzi abasinga Yesu tumugamba agende mu kooti ekibuuzo kiri nti mulirwedde ku byonna ebinaava mu kooti ekyo kimu ekibuuzo ekyokubiri ebina happening after court mulirwedde nabyo temugambe nti Honorable waffe yalya leero bwe kikoze eki kati gwe amazima awo ge galiwa omusango gwa Nabatanzi omukyala Nabatanzi waba agamba ambuuza gwe nga gwa analyst 001 what is the truth there ku musango gwa Nabatanzi nkwenako okunywa nkwadde nakayero nsandikaganye naye obujulizi obumala opalapala anyway kati obuluma omukazi Honorable Minister kanjozeyoze aba Honorable Richard Senteza muyogeyoge bannaffe by the way on a serious note nga tuze muko obuntu nsobola okusaba Honorable kuba mpuliddeko olugambo titebinaggwa Honorable Serubula agenda kweyongerayo mu court ate nempulira n'olugambo nti ne Honorable Sozi naye alina waategedde mu maaso awo so nze mbadde nsaba fetubalinze nze mbadde nsaba tukireke tumuleke yeyongere tumuleke aweereze omusikale tumuleke yeyoze oba kuba kwekubako nfufu agyekube omusajja ala asabye ekifo ekyo nze that is my opinion ate siyampaka gwe atakiwagira tonvuma nawe olina ekirowoozo kyo toyomba nze mbadde nsaba ngera nsaba Honorable Serubula kozi yakwata ekyokubiri neyakwata ekyokusatu tumuleke era ssemateeka awadde kooti obuyinza okukola okusalawo either asigalayo okulonda kuddibwamu
results zisazibwamu ebintu ng'ebyo omukyala omulamuzi agutuddemu yatugambye era zigenza owera ssaawa zibadde nga 8 nga twategedde dde ekigenda mu maaso. So abawagizi ba Honorable Sserubuula ebigambo ebingi ebyayogerwa after declaration bebimu ku byaleeta Honorable Sserubuula ogenda mu kkooti. Naye n'abatuuze abali eyo bannabuyikwe bamanye obululu babuba ki kye bayita okubba akalulu. Ssemateeka kikyalaga bannyonnyole owa 1995 constitution yaffe y'eggwanga ebikolwa by'osobola okugamba nti yabbye akalulu tulinamu ballot staffing oba voting more than once kuba buli muntu alina okulonda omulundi gutya gumwe. Singa olonda ebiri oba okoze eki okoze malpractice mu kulonda. Waliwo ekifo ekiri mu Kampala sigenda kwogera ni eriyo n'okeera ku polling station ku makya ne musangamu nga box erimu obululu n'ogamba bano abalonzi nga baakedde. Waliwo ekifo kye balonze mu Kampala sigenda kwogera bwe bayogedde naye baatusali nga bakubuuza owagiraani nti mpagira nnyaffe buyukwe nga bakutiiki nga bakuwa obululu 5 n'ogenda kati bakuwa obululu 5 bw'ogenda mu bafo tiiki nga bateekako liikanyamagezi otiikingeko nnyaffe buyukwe n'otiikingeko oko profesa owulira mugere ku mutwe gwe biki byolonda gwe baagala obululu 5 bakuwadde onootiikinge nnyaffe obeeri nti ndi wa Focus Media nga bakuwakamu bw'ogandi wa nnyaffe buyukwe nga bakuwa 5 kati ballot staffing okwo okwenyigira mu kusuula obululu obusukka mu sigenda kwogera muntu eyakikoze mukamu. Ekyokubiri allowing unregistered voters okukkiriza omulonzi atali mu register talonderawo ku AM to M bwaza polling station ye eri wali mu katale naye nga talonderawo ne mumukkiriza olonderawo nga tali mu register. Kimenya Isema Wango kimenya ssemateeka waffe afuga oba akulembera eggwanga lyattu Focus Terera ne munno the Pearl of Africa. Ekirala falsifying oba altering results. Omuntu afunye 10 n'oyongerako 0 mu maaso n'ojubisa n'aba n'obululu 10. Ensonga lwaki abanuupu bo baavaayo ne bayigiriza ba agents baabwe okusiba kye bayita okusiba akirabako ku diala forms awandika #2 oba 62 eno wakati ne wabeerawo figures n'eno n'ayongerako #2 oba 62 n'aggalira n'otasobola kwongerawo awo 0 mu maaso kuba 0 yo mu maaso eyo ekosa nnyo. So omuntu yenna nga yeenyigidde mu ekyo aba akontanye ne ssemateeka afuga eggwanga lino. Ekirala destroying or forging ballot papers. Twalaba ne ku mukulembeze w'eggwanga yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yamubba obululu milioni 2.7 nga bwakubibwa wakisekka. Nengamba Electoral Commission yali luddawa. Singa weenyigira mu kikolwa ekyo awo wandibadde basinga ne security ey'amaanyi nga bwe tugiraba ngekuba bannamawulire awo wandibadde security ey'amaanyi. Oli kuweereza oze kwemulugunya? Size kwemulugunya mpereza bannayuganda mpulira gwe yeemulugunya ne bannabuyukwe bonna okutwaliza awamu. Tomanya nange gye bujja nnyinza olamuza ku ntebe za buyukwe ezimu ku ze ozoze kwemulugunyiza wano okuliko ennene nkolera abantu bakolere birowoozo byabwe ojja kumbulya ekiva mu bakolera gw'okimanyi nkimanyi ekiba sibakolera okolerani maliriza tuve wano nno. Destroying or forging ballot papers. Tokkirizibwa kwekubira kalulu akuba ogenze wa Focus Media olabe buli chuma weekiri omaze okulaba akalulu kafaanana oduse wa Focus okakubye n'ekifaananyi bakuprinting dobubo ngameka nga 2 oba 5 nawe n'otikinga oba omenya ssemateeka w'eggwanga lino omenya amateeka agalimu agakulambika ku by'okulonda. Ekirala intimidating voters or electoral officials oba tiisatiisa osanze omukadde oba omuvubuka yakatuuka kaguwa londa kanaabi singa tomulonda ojja kundako erogereza kanaabi anti mwagala w'abangi eri gyemba kale gwengerezaako gwe nsinga okumanyira gwe ndabye okuva obuto bwange mpulira omubaka atambula abantu ge balabako oba okutiisatiisa abalondesa mpulira baba tebannatuuka kubala lwaggulo ng'otandika singa temulangirira kansala namulondole site wano temujja kuddayo wammwe mpulira awo oba n'okutiisatiisa omuntu mu ssemateeka w'eggwanga
tekikirizibwa oba omenya musango oba olina etteeka lyomenya kati ate bw'otandika otiisatiisa bano abazze okupromotinga free and fair elections ne democracy bakuyambyeko ate obatiisatiisa n'olw'ensonga eyo waggulu oba omenye ise mawango w'eggwanga lino Republic of Africa naye teweerabira nti unsealed box mu ssemateeka w'eggwanga it is a sign of irregularity era bujulizi obusobola okwesigamibwako oli n'agenda mu kkooti n'agamba sikaaki waliwo ebitaatambula bulungi nga mukwano gwange Nabatanzi omwagadde nnyo so munnabuyigwa Bunalugazi bw'obeera awo kati bino kambigamba obeeko obirikodinga bw'obeera awo n'owulira ng'omubaka wo wa parliament ssaawa yonna atwaliddwa mu kkooti saagala obeere surprised kuba abasajja baŋŋambye mbu okusinza ku investment ze bakola bateekamu kinene nnyo tebayinza kukkiriza buwanguzi bwabwe genda bwe butyo balya ne zero they are so ready to challenge omuntu alinga ali safe atalinayo muntu amwesonzemu mutwala mu kkooti honorable Kanaani tulina betuwulira n'abalala bonna basongwamu engalo ebyo birala tebiri waneno mu layini y'obululu so bw'owulira ng'omubaka bwamutute mu kkooti ffe tukutegeezeza kyekyo so tambuza butambi buno lwe mwabufune kyekyo ekivudde mu musango gwa honorable Ssenteza oba owulidde nti honorable minister bamututte mu kkooti mu kaseera kali nze omwana soda ku lwa Katonda n'ensi yange mbadde ne fokasa ku kamera n'omuyimbi wange Ligani ku kido ampadde n'ak'okunywa nange nsigadde nze Mulondo Ivan analyst wa 001 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.